Olwaliro akulira ekibiina ky'NUP mu ggwanga Robert Kyagulanyi amakanda agasimbye mu kibuga Gulu bw'asoose okusinkana Katikkiro wa Acholi ono amusinkanye mu lubiri lwakulira obuwangwa mu Acholi. Oluvudde awo asinkanye abamu ku batambulirako ensonga mu kitundu kino eyaliko pulezidenti w'ekibiina ki UPC Dr. Olara Otunnu asinzidde wano n'alabula bannauganda obutaggwa mu katego ak'okwawukana mu ngeri y'amawanga ssaako n'ebyobufuzi. Not allow yourselves to fall into a trap of a contrived conflict of fighting between Buganda and Acholi. There's nothing to fight over. There's no reason for any such conflict. This is being funded by cynical people for their own purposes. Tukikoze nga akabonero akalaga omukwano wakati w'Abaganda n'Abacholi n'abantu bonna aba Uganda. Kubanga ffe bamu. Kinajjukirwa nti Jacob Olanya yali Speaker Parliament nga yakatwalibwa mu ggwanga lya America waliwo bannayuganda baavaayo ne beekalakaasa nga bagamba nti asaanidde okufuna obujjanjabi wano mu Uganda. Kyokka abamu baali basuubira nti obukulembeze bw'ekibiina ki NUP bunaavaayo ne bubaako kye butangaaza ku nsonga eno. Olwo abakulembeze abazze boogera nga batajja kukkiriza bamu ku bakulembeze ba NUP obutagenda kuziika yali Speaker Jacob Olanya. Kino oba oli awo y'ensonga lwaki abamu balowooza nti Robert Kyagulanyi olunaku lw'eggulo teyatuuseeko mu disitulikiti y'Omoro. Olwakomyewo mu ggwanga ekiro kyajjo navugiddewo nenzija eggulu wano mu Northern Uganda okubagiza abenju ya omugenzi Right Honorable Jacob Olanya okubagiza abantu b'omu Acholi n'okubagiza abakulembeze. We went with our wreath, we laid the wreath, we were recognized. And when the presidential, the political party presidents were called to go and lay the wreath, I stood up and represented my president. But most of our people should be treated here when we have invested in our medical facilities. That is a legitimate issue. It's not a Jacob Olanya issue. It's not an Acholi issue. Not a Buganda issue. It's a Uganda issue. Olunaku lw'enkya kisuubirwa nti Robert Kyagulanyi n'abamu ku bantu be baakutuukako mu disitulikiti y'Omoro era bagende buteerevu mu maka ge yali Speaker Parliament Jacob Olanya okukungubaga. Juma Kiriya, NTV.